okutuyita ba hooligan, okutuyita abantu abatalina experience, okwogera ebigambo bitakwatagana. Naye nga mutemusobola kujja ku defendinga kintu ekyo, naye nga ate bo bwe tubogerako ebigambo bituufu mu bintu ebikyamu, kubanga eyo system ya Museveni yagiteekawo okuteekawo abantu okuba nti bo balina kukyusa ebigambo bye twogera ne babifuula nti si bituufu, kubanga kiba kiyamba gavumenti. Kitya bokyanga zijja ku social media kuno mzize bwanga security alerts nentuka ekiserenga banno kandike bafe kubanga sina kyenfiwamu. Naye kitalo nnyo zisaagala muntu afa kubanga sirina buyinza eri bulamu bwa muntu kikisokera ddala, era sirina buyinza butta kuba zino engalo zange setaga musaayi. Naye yoyo seri kisi kizibu kye. Neggo bwe nkugamba nti kino kigenda kubeerawo oba kino kigenda kubeera bwe kiti weegendeze weebereremu. Oli najja nga yambadde enkofiira Nuupu oba nga yeeta wankyukakyuka ndaga bya alumbye byegamba bikyamu. Naye ye mubuuze bw'okyangabira mu struggle kikigambo kye yali ayogedde nga kiyamba struggle obanga kitaasa bannayuganda ne banne abali mu struggle nga tekiriiwo. Weebuuzanga nnyo omuntu lwaki discrediting information efulumye ng'ekuba Museveni directly. Wano bannayuganda bonna kiri ku record kabere bannabyabufuzi abadde mu gavumenti ya Museveni, abadde mu Yobote, abadde mu Yamini. Teriyo omuntu yajja na disclosing information as to why abantu badde battibwa nga baweebwa obutwa naye nga tebakimanyi nti butwa. Nentandika programu y'okubaga nti obutwa buli real. Museveni agawa obutwa abantu babatta ne muwoza kadi ya karesi ne muwoza naye nga teriyo obutwa oyo alimba biki kubanga baba protecting ekintu kye bataagala kifulume. Museveni alina ekika ky'obutwa kyakuwa n'ofa nga tebagenda kudetectinga na butwa bukusse nga nomusangira nga afudde kadi ya arrest naye nga kyabadde kyaki bwadde butwa obutwa gye buli era mu Kampala butambula. Kitalo nnyo bakomrede baffe abafudde, naye anajjukira nti mbadde ku programu zino nakolako programu 2 nga mpooninga abaana mwenda ba foot soldier abali ku ground. Naye mbagamba mwegenze within the struggle mulimu abantu abakyamu era abajja batuusaako obulabe. Nkyogeredde ebbanga ddene. Kati Museveni ebyokuwamba abimuleetedde obuzibu. Solution gy'alina kwe kuwa akatwa akattirawo. Nenga akawaani ayina kawa gwe gwalaba kubanga bamala kukolako profile onto Yegundi omutima gwe mugumu bakolako oyo Yegundi okusinzira ku status ye si mwangu wakukyusa mu ndowooza ye, si mwangu wakuzza ku sayidi eno kubanga jjukira ne mu struggle mwennyini mulimu abakolamu obubinja nga balina obubinja. Ffe jjukira twajja mu byobufuzi bino nga tuli ku state ya revolution social politics. Mbadde mu politics almost for 28 years. Namukoowa najja mu politics ono aliwo nga wa revolution so politics. Ekyangu ya politics oyo ow'amasuuti owabiki kubanga mubeeramu ebintu by'okubuzaabuza n'okwefuula abantu kye batali ng'oli yeefula ti mukulembeze naye ng'alina ekigendero ekiki ekyangu mu politics oyo. Naye nembaga abandayi mwegendeze bakomrede abamu si batuufu bagenda bo obutwa mwegendereze obutwa bungi nnyo nebaga bafuutu soja bali ku ground mwegendereze bagenda tandika obbawo obutwa nembaga mwesonyiwe interview mwesonyiwe ebirabo mwesonyiwe zipate mwesonyiwe gye mugenda okulira n'okunywera mwesonyiwe kanagamba n'ekinnuma kwe kuba nti abaana bafa mu nfa etannategerekeka nenga bwenzija nembaga lumbu yo propaganda. Muganda wange genda kugola Moses osome ekigambo kye bayita propaganda okinyonyoke bulungi nnyo. Genda kugola Moses obuuze kye bayita silent genocide okinyonyoke bulungi nnyo. Bona omala okinyonyoka buli information egy'enfulumya ojagitwala nti yakuvunaanyizibwa era ojaggiwa amakulu. Balekera abakomrade abali mu struggle babuzaabuza kubanga bo bamanyi lwaki bagezaako okusiimula info lwaki nze bwe noba Museveni ate yeeyita ow'enkyukakyuka ate yalwana okujja information ekuba Museveni. Nkubuuza lwaki bwe nzija nekuba Museveni ku bikolwa byakola ebyokuwa abantu obutwa n'okuwamba abantu ate yeeyita owa struggle yennyini yajja n'akuba byenjogera. Gwe tokira nti waliwo akabuuza kale njala bagamba buli comrade yenna ali mu nkyukakyuka oba oli mu diaspora oba oli waka, please be very careful. Museveni okuwamba akukendeezezza kati agaba katwa in any possible way asobola okuwa akatwa ng'akozesa omuntu gw'otamanyi oba gw'omanyi. Abaana bafa mu nfe tategerekka
nenge ekibata kiri within ekyo mbadde nzija kibagamba mwegendereze nnyo bakuyise ku pate bakuyise ku birthday bakuwadde ebimuli mugenze mu muziki simebiki that is total nonsense mwebereremu twagala enkyukakyuka naye nga muli balamu tetwagala muntu yenna kufa embuli etefa yonna information gyempa wano bwogizalawa gw'onoomanya kubanga eno information tebasobola gyogera ku tv tewala yasobola gikugamba era tolina osobola gijja okujjako wano wokka akaloozo kalero kawedde kati katufubutuke video etusookera ddala engeri gye tuyingira mu mwaka omupya nga tukomekkereza guno njagala nsooka empisewo security alert zino ziringa ntonotono okusookera ddala njala tutegeeza era n'okubuulira mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nti information gye nakuwadde gitwale engeri very serious ku mwami ono Captain Amis Ainebyona njiddamu olwaleero kubanga kino kyaviiriddeko omuntu omu munnamagye okuttibwa omwami oyo Captain Amis Ainebyona n'akabinja ke information gye nafulumya luli kuddamulira n'akabinja kakali ka planninga okukwatisa nene yona Ainebyona n'akabinja ke yaviiriddeko omuntu omu okufa era tebanakibaga temujja kira ku mawulire nabagambye omwami ne Captain Amis Ainebyona wa CMY baamuwa ebiragiro ebyokuba nti ajja presidenti mu bulamu okuva nayogera video okutuukira ddala mu nnaku ez'okuwummula ez'amazaalibwa ga Yesu Kristo ye Easter holiday come 2024 ono akulira akabinja gye bayita Killers Squad 11 Deadly Russian Trained Soldiers nchiddamu omwami ono Captain Amis Ainebyona owa CMY yaweebwa ebiragiro ebikakali okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu okutandika December ono mpaka nga okutukira dda amazaalibwa ga Easter w'omwaka ogujja ono akulira akabinja ke bayita Killers Squad 11 Deadly Russian Trained Soldiers enamba enagibawa era mugina ku mitimbagano sigenda giddamu alina akabinja akatambula nako kakola nako k'abantu 15 ne balirizingako 11 kuliko afande Muzeire kuliko afande ne Wamanya kuliko Mwai kuliko ne Tumusiime nafulumya enamba zaabwe n'amanya gaabwe nekitabula ebitongole by'okwina information gyeva kino kyaviiriddeko omu omusajja ono okuba nti yakwatiddwa n'akubwa bubi nnyo lwadde bo baagaye nti yafudde bufi ono yabadde akoye UPDF Engineering Department boss Major General Asimwe gwe baagaye nti yafudde ono baakutte mukwate ne bakuba ne batta nga balowooza nti yalekinga information oyo kati mwabaddeeyo ne mutandika okwogera ebigambo bimutamanyi naye nga tubagamba ebigambo bino nga mulowooza ntusaaga oyo ekyamuviiriddemu okufa information gye naakafumya emirundi ebiri nga ntaasa president omwami oyo yakubiddwa era ababadde mu lukwe olw'okumutta bamukubye kwaddeko drunkard master Muhoozi Kanyerugaba ng'olwo baamutidde Mbuya Barracks baasooka mukwata ne babadde basindika message okugenda mu public ne mumagye bagende nti yabadde mulwadde naye nga baamukwata ne bamutwala ne basooka mutochalingira Machinde military barracks na mujja mutwala Mbuya Muhoozi jamusanga namumaliriza nga bwe yakola kasiri eggwanga omwami ono omwami ono ye yamanyage ye General Asimwe ye Major General Asimwe ono bamuse olw'okuba nti information nga balowooza nti yalinkinga information gyempe ennaku zino etaasa Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuse naye temugenda bbira bakowonaawona mawulire nti baluddawa olw'ensonga nti bakimanyi nti information bwefuluma eba ebaleetera obuzibu kale kati gwali eyo ng'ozala information gyempa it's up to you, I don't care as long as gyengisindise etuuse bulungi nnyo kantuza mutegedde bulungi nnyo awo tetugenda kulwawo njala tugende ku information endala speed kuba information na nyingi
Alright. Abasinga obungi nina ekintu ky'abasomeseza wiiki eno gitukuba mabega ne mbagamba omugenzi Padde Sserunjogi engeri gye yafuddemu n'ababuulidde details buli kimu naye mwenda kye mutamanyi kye njagala musooke mwetegereze. Waliwo kye tuyita okuteekateeka abantu ng'ekintu kigenda okugwawo. Museveni kino akikola nnyo abateekateeka n'embeera used oba ne mba nga mmanyidde ekintu ekigenda mu maaso. Okusookera ddala kansooke mbategeeze then ndyoke nziyina information eri. Buli muntu ayina essimu ey'obuyonjo si bwe kiri era buli muntu awulira information alaba ku TV ne mu mpapula z'amawulire. Njagala ombuulireyo ensi emu bweti nga ba high profile criminals bajja mu kamera oba ku TV oba ku online TV oba ku ba YouTubers ne batandika bajjako interview ne bazipostinga ku YouTube, ku Facebook, ku TikTok. High profile criminal nga yazze mu public n'ateekayo face note ya affe twattanga abantu egindi twabbanga abantu egindi tukola bwe tutaffe twali mu kibinja gindi. Njagala ombulire ensi emu ba high profile criminals gye bajja mu public ne bakonfessinga nti ffe twakola ebintu bino. Poliisi n'etakwata YouTuber oyo amuggyeko interview n'etanoonya gwe bajjeko interview naye nga poliisi egamba nti batta omuntu egenda esigala enoonyereza. Onoonyereza ki ng'oli yejjeeyo? Ekyo kye bakola essaawa zino Museveni kyakola essaawa zino bakiyita bateekateeka. Lwaki abateekateeka? Abateekateeka kubanga tayimu egenda tutuuka mu Uganda ng'okutta omuntu tegakyali mawulire, ng'omuntu asobola okukusako paaka empya oba enkadde oba mwakedi n'akufumita ekiso oba n'akusala oba n'akukwata akabadya n'akunyola ensingo, buli muntu n'akutunulira omulambo n'atambula n'agenda. Either poliisi egukima oba ambulance egukima nga they don't care. Kiri mu nsi nga Colombia ne Mexico gyekiri nga ba high profile criminals taking over government. That is what is going to happen in Uganda. Kati Museveni ayagala kikola bw'ati yejjeko omusango nti gundi bamusa no problem agusima mawulire. Kati ye luli okutta abantu mu Uganda kibadde kikola sense, kibadde kikola amawulire. Kati Museveni ayagala kikola kibere mu public nti ate basajja bafeere boogera. Kati it doesn't make sense. Ekyo kibali mu kuzimba kati Museveni kyazimba mu nsi ezirina amateeka. Teri high profile criminal yenna asobola kujja kuwadde ne wateeka obutesi bwati eriiso bakukwatirawo nina bujinga simufungize ne bakuterekerawo kubanga mu kooti esigala enonya bugi ne oŋŋamba otya sobi akafa. Bonna ababbi abatemu bavuddeyo batandise bajjako interview ezituyita premeditated statements ezikolebwa okubuildinga ekintu Museveni kyala kibeerewo nti ensi ayagala gifuula ungovernable nti crime nti noto abasomo yafudu buli munga atambula nga talina muntu asobola kukuba simu nti wali baseewo omuntu. Ekyo bagenda kikozesa okutaminatinga bannayuganda more especially bannabyabufuzi abasuubuzi n'abantu basekino n'omuntu mubanga yakutolako ettaka asobola okusanga ku street n'akugjawo n'agenda. So kibagezaako okukola essaawa zino. Njagala mubeere careful nnyo abantu mwenna abalwanirizi b'eddembe mu Uganda bannaddiini newankubadde mulimu ebituli mutandika okuvumirwa ekikola. Era gwe YouTuber yenna akwata essimu y'oba kamera n'otandika okujjayo nga state yeekusindise okutandika okukola profile ku ba high criminals mutandika obiteeka ku YouTube as if you are teaching people to be steady of the oncoming criminal activities in Uganda oba assassinations zigenzera kuba tezikyakola mawulire. So mubere very careful nnyo. Goloza lwaki essaawa zino buli muzi wa misango w'ekikolobera avuddega nti ffe twattanga n'oyo ffe twamotta ffe twamenya edduuka lyawo wali ffe twakola bwe tuti ffe twabbanga eruka twabbanga ekammeo tukwata akabadya tukola. Kati such statement bwe zijja mu public babateekateeka. Lwaki obateekateeka? Omuntu gwe basinga okwagala mu nsi muno bali abantu wala baagala Kyagulanyi nga mufu bwe fufulufu baagala ono ali kubaleekanira essaawa zino nga mufu.
by all means tebafudde batya kati kasoke mbazanyira akatambi kano mukamanyi bulungi nnyo kasoke mbazanyira akatambi kano ina kamuganda ffe nkabadira mbuddizi nga bwe yakoogera kiko kalunga kaluddeyo kakano kakabadire mbuddizi. This is Pade Serunjoji, popularly known as Sobi and known for leading criminal gangs that wreaked havoc in Kampala and its neighboring districts. Abantu tubatuga. Nga tulina kye twagala. Era nkutuga. Lwakabadiya. Emmundu ngimanyi. Tukola emirimu gy'abasuubuzi nga bakoti bloka nga balina ebizimbe bye baagala okumenya. Tukola egy'ebyobufuzi tetuyita special orders. Singa ngamba nti gwe muganda wange twa ku ssaawa ya leero beetaaga essimu yo oba beetaaga nkuzikiriza essaawa ya leero nga bampadde miliyoni 10 tukuzikirizaawo. What I can tell you that most of the most complicated robberies that have taken place within Kampala Central, I think out of every 100, you count them that at least 90 so be new. Abantu tubatuga botubanga tulina kye twagala tukwata akabadiya tukozese mundu kasita tuba tulina kye twagala tukola emirimu gy'abannabyabufuzi order from above olina gati ku misango ekikumi egiddibwa mu Kampala Central emisango 9 Sobi agiba ate ono si Sobi yekka waliwo abalala kati kiki ekijja okussa bagambe oli ajja kujja yefule nti akujjako essimu akufumita ekiso ogende bagende mubbi wa simu ogenzi oli ajja kujja kusoka akasawo ka laptop akutte oyo agenze kiwedde kati abasajja bano kyemutaamanya Museveni guno omuzannyi azannya munene nnyo kuba basinga temujja gutegeera njagala ompulirize wulira ono y'omu ku baana abali mu gurupu ya Sobi nenga bino bintu tuzza tubibagamba wulira bwagamba olaba ng'ovudde badwe weyongerayo mu maaso eri bayitawo mu kigezi gye bamutidde kigezi naye kati abasajja kadike twali tugenda semberera obululu biki kati omusajja ategeera nnyo ate balina basooka kugyawo Zebula Ssenyange insheni y'okugyawo kugundi y'okugyawo Kyagulanyi baali bagiwadde gundi Zebula Ssenyange n'agamba ono ghetto youth tukuze naye tukulidde naye mu ghetto ekyo kisobola kikola kati ne bagera nga ba contract y'okumugyawo ne bagikwasa Sobi kati Sobi ade akyakola ki ya contracting yakyagirina noonya ne bafunamu engeri y'obutakkaanya balaba naye ayinza obbava Muliga Ssenyange olwagaana ddiiri ye ne bamugyawo ne bamukubirawo amanda. Kati bwe nzija ne nkugamba ebigambo bino omuntu ali mu struggle yambadde akakofiira ka Nuupu oba yambadde t-shirt Numbi yakola propaganda twako nenga akugamba managing WhatsApp group ku kiteba abeerako babeera mu wamu nga bali awo Numbi yakola propaganda akola balisi kubanga tebamanyi bo mission yaabwe yakuzanya byabufuzi ffe bye twakyusaamu kati njala bagamba ono y'omu ku baana abali mu command bakubuulidde mission lwaki Zebula Ssenyange bamutayagana okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bapasinga on mission ne bagikwasa Sobi Pade Serunjoji yakulira mu Kampala Pade Serunjoji abadde mu Kampala n'efuna mubulanga akyali ne president nga bakyali bavuuka n'agamba it is impossible sobola kutta kyali wange kati era ezimu ku nsonga ezimu kubanga yabadde ama ne bagamba kiri bwe kiti musoke mukansoke nkabadde bulungi mukawulize bulungi nnyo wulira olaba ng'ovudde badwe weyongerayo mu maaso eri bayitawo mu kigezi gye bamutidde kigezi naye kati abasajja
adike twali tugenda semberera obululu biki kati onsajja ategeera nnyo ate balina basooka kugyawo Zebula Ssenyange initioni y'okugyawo gundi y'okugyawo Kyagulanyi baali bagiwadde gundi Zebula Ssenyange n'agamba ono ghetto youth tukuze naye tukulidde naye mu ghetto ekyo sisobola kikola kati ne bagera nga ba contract y'okumugyawo ne bagikwasa Sobi kati Sobi ade akyakola ki ya contract nga yakyagirina ndowooza ne bafunamu awo engeri y'obutakkaanya nga balaba naye ayinza obbava Muliga Ssenyange olwagaana ddiiru ye ne bamugyawo ne bamukubirawo amanda. Kale tusimbudde butyo mwenna mbalamusizza kavudde kwanjula kati katandise mbabulidde ekigendererwa lwaki ba high profile criminals babawadde media play mu getting used ku criminal activities ezigenda maaso mu Kampala. Time will reach nga killing or assassinating anyone any Uganda doesn't make news anywhere in Uganda nga bwe kiri Colombia. Museveni bwatu byagalo ki nga ne ku street omulambo gw'abantu bakuyitako they don't want to care about your dead cop kati baagala kimanya kyekigenda maaso kye bagezaako okupretoyinga kupate musobola kitegeera awo tuvuddewo njira tegeeza mwenna abantu baga nti mukolera Yoseri nabagamba Yoseri mugwera simu na Uganda enkola ya Museveni bagiyita wulira enkola ya Museveni gyakozesa lwakuba mu basinga obungi temwagala bitegeera bw'olimala okubba butyo naawe ojja kuba wakawummuza byobbye bakutte Museveni bw'atyo bw'akola ne mu kabinja kali k'embalaze akakulembera Amis Aineryona akali ku mission y'okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu mulimu sikoodi endala ng'ona Aineryona ne bamali omala omaze okutta Kyagulanyi Robert immediately babakubirawo amasasi nga ne nabo gisimufungize nkiddamu abinsa Aineryona ne kagulupu ke abanoonya Kyagulanyi omutta olumala okutta Kyagulanyi within that group y'abantu 10 mulimu akagulupu akala akalina okutta Aineryona ne banne aba-instituting mission y'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati mu mission gye bawa Zebula ey'okutta Kyagulanyi era mwalimu ekibinja ekyali kirina okugyawo Zebula era kye kyamukima okumugyawo ng'agaanye okweexecutinga mission mu mission ya Padre Sserunjogi era naye okumutta abakikola era ne baali bagenda mugyawo bantu be bakubanga Museveni yakimanyi taleka information mabega. Njagala mumbuulire abantu bakulu abadde bagoberera history okuva mu 1966 Museveni lwe yajjangatta nga tewaliwo any kind of information erinkinga Museveni ku butemu buno kubanga bwe yamalanga okusindika omuntu okutta yasindikirangako omuntu omulala agenda okutta oyo abasse nakati bw'abadde akikola. Njagala ombuulireyo assassination zonna ezigenze mu maaso mu Uganda ani gwe baali basinziza omusango nti yasse gundi era yenako office nga tife twamusse buli gwe baleeta nti ono yasse Kirumira abeera tategeerekeka baawulubala bambi babanaaza obwongo tebasobola nakweyogerako kubanga bateekamu doctrine eri fe tugenda bacompromisinga mwogere nti fe twasse nenga si badde basse bennyini mbawe ekimbalekere ki abantu basse bakagebugayono Joan Kagezi bonna basse ani gwe bali baconvictinze nti yasse omuntu oyo era nakonfesi nga tiyakikoze tekiriwo kubanga Museveni akimanyi buli amala okutta omuntu alina omugjawo okuuma bujulizi eyatakazini Dulalu ali luddawa where is Dulalu bw'atyo bw'akola ebintu bye n'abatta Muteesa olwamala okutta Muteesa nabo baabulira eyo kubanga lwatyo bakola kati gwe kyali ali wano ku TV kuwonabira kuno bakusimu yo njera kutegeeza kasita bakubira essimu ne bakuwa omulimu ogw'okubega genda obege Kyagulanyi bagenda obege Lumbuye bakusindikirako naawe agenda okubega ng'omaze okubega Kyagulanyi agenda okutta Lumbuye olukusindika otte Lumbuye naawe bakusindikirako agenda okutta ate n'oyo agenda okutta naye bamusindikirako agenda omutta mpaka lwekikomerera ku Museveni nga yenna nnyini kyasigazizza. Kati gwe mbega gwe basindika okubega manya waliwo akubega nawe gwe basindiza okubega naye alinawo mubega ye system bwete bwetambula mu nkola ya Museveni. Kyovula nabaga nti mutabani wa Mbega tabega mutabani wa Mbega era tabega neighbor wa Mbega process bw'ogenda okubega bakuterekako akubega bw'ogenda okutta waliwo agenda okutta kubanga bakimanyi nti
the meeting end ayina okubeera ku receive end yeyo seeri information ngesigadde ku ye nga teri agenda kugiringinga until we came to exposing a system. Kati bw'owulirayo bebeeta ba comrade nga ajja kusha alubi akola abantu ne bafa nina atanyiga ba comrade bali mu kufa omutwa. Nobody's talking about it. Naganya okukola post do take into leap oba leap my sister kubanga nzize mbagamba ebintu bino nzize nga nsirika so mwegendereze nnyo obuzibu buli ku ngalabi na butategeera kye muliko. Tugenze ku ekirala buno obakanjala bugende mwenna banda Uganda, the indigenous Ugandans, whenever you are, please listen to me very carefully. Museveni and his family all are not Ugandans, all are refugees and foreigners. That's why they are mismanaging our country and our natural resources, including funds. So sometimes Museveni comes on media and say that he's talking to his grandkids. But if you are not among the people who were invited during the Christmas holiday, and if you don't see yourself in this photo, take yourself to be the most corrupt, stupid, idiotic human being has ever existed in Uganda. Museveni knows his grandkids. Museveni knows his kids, not you. Mwabakozesanga condom. So, gwe yayita muzukulu wa Museveni, musimendi oli kapiira kagali mpita wabakweyambisa mbu yakwegadanga talina kyakwagaza. Bw'oba tewadde mu kifaananyi kino, toddamu n'osindika ebinyo buli muzukulu wa Museveni nga tewawaddemu ekyo ekifaananyi. Tunuulira bano bonna kuno kuliko jjajjaawo. Okwo kuliko jjajjaawo. Kuno omuntu yabuzeeko ndo yadde anywedde nnyo. Yabuzeeko Didigi yabuzeeko. Kati kama basomere. Didigi yabuzeeko. Ono Karugire. Ono muwala wa Museveni. Ono Museveni. Ono Janet. Ono omusezi lwabwo ne mukazi we. Bana basigadde be bazzukulu ba Museveni. Kati gwe oli luddawa. Oli luddawa. Bakozesanga gagali mpita wa kutuukiriza mirimu gyono kubanga yalina missioni. Kozesa bano oyisewo kyoyagala. Mu kifaananyi kino banga toliimu. Weetwale nti oli musiru, oli nkodomali kubanga tomanyi kikyoli. Jjajja wali kyannamukaaka, jjajja wali Mityana, jjajja wali Mubende, jjajja wali Kotido, jjajja wali Fort Portal n'ebijja byazika tosobola kugendayo. Mbonde muzzukulu wa Museveni muzzukulu wani akwagazaala. Mwe basajja mu ne bakazi mmwe bavuma bw'obanga mu kifaananyi kino toliimu era nga tewabaddemu. Weetwala okuba nti gwomu ku basiro basinga mu nsi yonna era abagwagwa abatoletoole kubanga mu kino ekifaananyi mwe muli abantu ba Museveni abatuufu. Si gwe mbulira wano wabaddekaani. Gwe mbulira mu kifu mwabaddekaani kuliko n'abavuma Kyagulanyi mulimu abavuma Kyagulanyi muno. Jamba kwata mpola mpola. Tuvudde waawo. Njolo ko bazaba comrade abakyali mu struggle era nga muli mu struggle y'okubanja bannaffe nenga 8 January tugezeeko gipushinga. Ensonga enkulu eri bweti. Bannaddiini mwabategedde bulungi nnyo. Naye njolo ko bazaba basumba bako abagambye nti baluwa tazifune kyabadde kikeerezi naye omwami omu eta Pastor Serwadda akatambi mwakalabye ng'ayogera njagala mbowe version yange ya Serwadda bw'ati bwe yayogedde. Anti ye sa mukulu Anthony Zwagaya yetafuna bbaluwa era tumwetondere. Naye mu mateeka g'okwetonda omuntu weetonda wamusobezza obanga yakusobezza. So tekyetaagisa muntu kwetonda. Kati muli omwami ono bwe yayogedde. Omanyi bano abantu omwami ono
ensonga lwaki yogera ebigambo bino Pastor Joseph Serwadda okwomwondeeba nga ntandika kuzimu ku video zange wano ku social media nakugamba nti ensonga lwaki oli mu NRM 1 weeyita muganda nga toli muganda Serwadda toli muganda oli musajja munyarwanda nawe okimanyi Segwadda weemanyi oli musajja munyarwanda tekisoke kyokubiri weemanyi bulungi nti ettaka liwazimbako kyaki siriyo lina bannyiniriryo abamu bawaŋŋanguka naye abalala bakyaliwo yensonga lwaki muwagira NRM okubaga okimanyi nti ettaka liriko kyaki siriyo wayogedde bwoti ndyoke nkuddemu bagambye bwoti Musumba Dr. Serwadda Lawrence nakukkiriza nga bwe yafuna ebbaluwa temuyita mu kusabira emirimu okukwateka waludde oluvuganya sabbiiti ewedde wabula ebbaluwa eno yajja kikeerezi muziwandiike nga ng'ekola ewiiki 3 at least mwezi 2-3 omuntu neyeetegeka kubanga abantu se bantu bakulu naye ebbaluwa entuukako ekyange ebulo tekyabula na lunaku nali sikyalina kyekikolera n'olwekyo nze sibeetondera mwatuuse ebbaluwa yammwe mu ofiisi yange. Yes, Joseph Segwadda bwe baali bakuwandikira ebbaluwa okujja okusabira abawambibwa n'abatulugunyizibwa tewabaddewo kanyiriri konna kalaga nti bw'otajja mu kusaba kuno olina okutwetondera ng'abantu abategeera tewabaddewo mu bbaluwa eyo tewabaddewo kanyiriri oba paragulafu egamba nti Dr. Serwadda jangu otusabire naye bw'otajja twetondera ako tekabaddeko so tewali abafoosinga kwetonda oli waddembe obutajja naye ate mu nkola enjigirize ey'abantu abayigiriza ababugumyeko nga baganda oba basoga banyolo batoola balina amagezi nga tebalina cow mentality kyadde tekikwetaagisa kujja kugamba nti tukuinforminga omwezi mulamba oba wiikisi 3 nti ate era togenda twetondera tewali akugambye nti twetondere no kyabadde kiri ekintu kimu edda bwe twabanga mu masomero nga tuwandika obwabwa buno bwalaavu tebwatukubya embooka tunoba tuggyeko amaliba ku makugunyu ebbaluwa ogiwandika n'ogirabira mu kitabo n'okiweereza omusomeso kimaaki nga n'asanga nasooka n'agisoma bulungi nnyo aho yita nosooka basakata gwe embooko twawandika amabaluwa tugawandika tugateeka mu post office wala ogakima ku ssomero ne bagatwala within 3 to 4 days ogwawandikire n'akuddamu n'akuwandika kati Pastor Serwadda twadde olina okukola ng'omuntu ategeera just wadde olina okureplyinga ebbaluwa eyo ku address gye yavudde bagamba naye nze saasobodde kujja ebbaluwa yatuuse kikeerezi kale olunaku olwomulaamu neetaaga muntegeezangako ng'obudde bukyali n'enzija mu bwangu so si kutugamba ate tewali yakusabye kutwetondera just ebbaluwa obeerako ne bwanga oli akuwandikidde ka message nti hi naawe omuddamu nti hi mu message kikyokka just ebbaluwa gifunye yes confirm nawe wandike bagati waye mwampandikidde bone mwagiwandise na programu nyingi nnyo naye olunaku olwo mujja kuntegeeza ng'obudde bukyali nze Pastor Serwadda ebbaluwa nedda as simple as that naye kati gwandi oli pastor wasoma Segwadda naye ate ojja kumutimbagana kubanga mukolera mu 7 kammale yakatambikano obudde buyise naye nakola kiri kye mwansaba nenkola ntya nsaba kyokka ono wabudde nti bano basobola obulungi okuteekawo olunaku olulala eggwanga lyonna ne beegattako mu kusaba bwe mulabanga Uganda kino ekintu teri kivaamu mugende mu gavumenti musaba olunaku olutongole olw'okusabirangako abatulugunyizibwa lubeere lutongole nga Easter nga Christmas nga Independence nga waliwo olunaku olutongole. Alright, mukulu Joseph Segwadda bwe tulaba bannayuganda ng'ekintu kino kiremedde mu ddiiro ekyokuwamba n'okutta abantu ate tuwandiikira akola ebikolwa by'okuwamba n'okutta abantu tumutegeeze nti twetaaga olunaku luno mu lutongoze mu ggwanga nga public holiday lwe tugenda tulutongoze ng'olunaku lutulugunyizibwako n'okuwambibwa abantu era balufule public holiday then mulyoke mujje musabire ebikolo naye gundi bwe tukwata obwongo bwo n'obwakatyuni zino teratabizi enjawulo eri wakati wo ne teratabizi eri luddawa so fo tugamba bw'obanga okuwamba n'okutemula abantu kulemeddewo mu ggwanga then tuwandiikire gavumenti
tugitegeeze erifule lunaku lwa byafaayo mu ggwanga era luteekewo nti lunaku lwa kuwummula nga lwakuwamba kutulugunyira kutta bantu deni mwe bannaddiini musobole okujja okutusabira kitegeeza in the response y'ebbaluwa gye wazzeemu eyo yabadde yakugireegerera era yakamanyiiro nga kyakankireke yabadde yakamanyiiro olw'ensonga nti ggwe ng'omuntu wali tosanidde kwogera bigambo ebyo ng'okuddalira abantu abawambibwako abaabwe tukimanyi bulungi nnyo mukolerayo seeri no problem. In the diplomatic way, you just need an reply in a handwritten reply. No, just as with the Kujabanai, or Namadebun, Chima, Nego Kudara, and Tugambe government, Wamba, or not with the full public holiday, or Lokuan Dokano Kutiwaka, Momurioka Funo Budu Savina. Tata Monange, Chinochini Amparo, Echiri Atabala China Segadewaka. Segwadda essaawa zino ozimbye olubuto olukulunga entuumu ya kasasiro oyambala bugalubindi olinga kireva kaati time egenda tuuka oddeyo wano muli formatero setting time egenda tuuka oddeyo wano muli formatero setting wano time egenda tuuka oddeyo muli formatero setting wano gwe Segwadda wano katula okuba nti okoze mu kasente visa tozisaba oteekawo emisa n'osolooza takisi zo ne zijja n'ofunamu ssente oluwaddemba okudaalira abantu abo naye tayimu egenda tuuka ojja kudde mu formatole setting nga bannannyini ettaka wootudde otadde kyaki balyagala kubanga ettaka si liryo gwe kikwambaza bugalubindi buno okubuzaabuza abantu endabika yo weefudde kireva kaati kumba oli muyaayu mukama wange kati gweyagala tugamba naffe tukuŋŋaanye abafere bonna mu kkanisa nabo bawandiikire gavumenti bafune olunaku lw'ekwakalakaasa engeri gye mbaferamu mu kyakyo temuli balina nkovu ku magulu olwo basabidde ne zivaako mu kyakyo temuli balina ndali tewaba basabidde nda ne zivaamu oba mu komenti wali kyakyo tewali balema anti gweyogera Katonda mu community wali kyakyo ku ttaka liwabba okuli kyakyo tewaliwo balema waki tobasabira ne bawona gwe kennyini oliko obulemu waki teweesabira n'owona nkubuuza lwaki teweesabira kankamaleyo muuli omusajja no byadde akudaala kankaddemu kubanga abantu se bantu bakulu naye baliwo entuukako ekyange ebulo tekyabula na lunaku nali sikyalina kyekikule nolwekyo nze sibeetondera mwatuse ebbaluwa yammwe mu ofiisi yange obudde buyise naye nakola kiri kye mwansaba nenkola ntya nsaba kyokka ono wabudde nti bano basobola obulungi okuteekawo olunaku olulala eggwanga lyonna ne beegattako mu kusaba olidaawo awo kino ekintu teri kivaamu mugende mu gavumenti musaba olunaku olutongole olw'okusabirangako abatulugunyizibwa lubeere lutongole nga isita nga Christmas nga independence nga waliwo olunaku olutongole kati awo muyite ne bannaddiini tusaba ssebo girewo ddala okutulugunya abantu mu ggwanga lino kiviirewo ddala yoyo Segwadda si Serwadda Segwadda kubanga ono kyali munyarwanda history namubaleetera ne mubateeraawo lwakwebuzabuza nga afukaana aba kati taata awanise tasekerera wankengu essaawa zino owanise amabiddego ku kibanyi ffe tulina enkenku yaffe wali wezeeko abanywi nekko owanise amabiddeko gali ku kibanyi nene bwe naabikunyonyolo n'obitegeera Segwadda onoobitegera Segwadda awanise tasekerera wankenku Segwadda kanji kunyonyola mayi mulimu tulina bayigiriza buyigiriza mmwe abeefuula Abaganda Segwadda awanise tasekerera akenkuzza nkidda mu Segwadda awanise amabidde tasekerera akenkuzza mwenge gwe mbuuza lwaki naawe kennyini awanise amabidde ago
amabidde ogagenda tuuka okubuuluka ogagyeyo gasobole ng'ogenda gakolamu either oba omwenge ogenda gakolamu omwenge naye omwenge ogenda guyinza okubulako abaguzi oba ne gufiira mu ttogero oba ne gumuka bulungi n'oteekako omuwemba ne gubulwa abanywi era ne gukenkuka ng'ogwaffe kati wenkugambira muganda wange essaawa zino ensi bw'etabanguka temanyaani alirira nnyina Sseggwadda ensi bw'etabanguka temanyaani alirira nnyina kale munnange okusugumbiza ng'akimezezza okw'omusana tekikufuula nti gwasinga otutegeera mu bannaddiini bonna nyongera okukujjukiza Biblia gy'okwata eyo gy'okozesa nga obusago bw'okukyusa obwongo bw'abantu okubafunamu ensimbi ffenna tugimanyi n'ebyafaayo byayo ekisinga obukulu bwa Sseruganda bwe bukulu bwa bonna n'okuba nti ffenna tuli bannayuganda naye omuntu atandika okwawulabyana n'abaana mujja kuba mukakuulidde mujja kuba mwekuulidde akabaziko bulongooza lwaki Mukama yagamba nti buli muntu asabire muntu munne era abafu basabire bafu banne abafu baziike bafu bannaabwe gwe kennyini munnange weetaaga kusabira naye weerabidde nti olina okusabirwa y'ensonga lwaki bwe tufa batuziika wansi tebatuziika mu bbanga era y'ensonga lwaki oyinza okulowooza nti omuntu afudde olwaliro atuukirawo mu ggulu nedda waliwo waiting list eri mu bbanga awo kati na kino kankibabuuzi emyoyo omuntu Katonda bw'akuggyamu omukka n'agutwala tolowooza nti otuukira mu beesiimu nedda waliwo migration department mu ggulu waliwo migration department mu ggulu erina okukola kye tuyita thorough investigations ebikolobero byo bw'obadde weeyisa buli kimu era kyobula nti abalina akamba Zulu bakamba yaaya bebula bajja mu kibuga ne bayola enfuufu nga baludde mu detention center mu ggulu ije emizimu gyona gijja mu Kampala ne kayola enfuufu ne keekyanga kaludde mu kyu kafuse karefugee mu ggulu kati tetugenda kulwawo kanveewaawo naye Sseggwadda weetereze Sseggwadda awo tuvuddewo kati olwaleero kanzireyo ku nsonga eno buli obubaka njala bugenderi bannayuganda mwenna omuntu gy'okoma okubeera nti weetuddeko teri agenda kukuyamba olina kweyamba wekka gye munaakoma okunywa gye munaakoma okwepiica nga temufa ku nsi mujja kuba mwetonze Yoseri kyasinga okwagala munywe mutamiire tafaayo naye yogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga n'okuzuukusa abeebase gwe mulabe wa Museveni asinga obukulu gwe kasita yogera ku nsonga ezikwata ku kuzuukusa abali abanywi batamiivu y'ensonga lwaki tulina obuzibu mu ggwanga abasajja bano bakola ekintu ne bakikulagako naye n'otategeera Sseggwadda nakano kankabazanyire tulyoka tugende ku vidiyo ya leero wulira omwami ono naye kyaddala singa si pulezidenti Museveni nettaka lyonna twandirijjeewa ddala sokola fe abagwira abajja nga tetulina kaffe kuno naye kati tuli ku mayiika n'amayiika nkabaddiremu naye kyaddala singa si pulezidenti Museveni nettaka lyonna twandirijjeewa ddala sokola fe abagwira abajja nga tetulina kaffe kuno naye kati tuli ku mayiika n'amayiika alright bandi badde bajjawo ettaka bannayuganda bannange manyi olumumanyi mmanyi lukukwasa mu mbwa mu mannyo nga tomanyi naye ntegezeddwako nti mu kitundu kye bayita Kayabwe waliwo ne balaga ka vidiyo abanyarwanda bakungaanira okusaasaana ntegezeddwako mu kitundu ekyo ekyekayabwe n'ebitundu ebisigaddewo bali mu kutta bannansi naddala abasajja n'abakazi abaganda babatuga ne babasula ku makubo ne babasibako obwayi era ekitta abantu ekiri bakiyita kyayi oba kaayi bakutta ne bakusibako akaayi oba ekyayi okumakinga nti gwogenze
ene enzita y'abasajja bennyini yabatta bannayuganda naye buli omu asirise naye nga batta baganda ekiri mu northern uganda apa amulu n'ebirala kigenda mu maaso tewali akyogerako essaawa zino Museveni ataddewo okutiisatiisa abantu mu northern uganda era njagala baga nti abaana basinga obungi abali mu myaka emito badduse bayingidde south sudan abalala beekwese naye nga abantu betuyita ba senior elder people abasinga obungi battiddwa kubanga bakimanyi nti balina okusooka okutta abantu abalina okwenkalinga abavubuka okulwana kyekimu kigenda mu maaso mu Buganda. Museveni akuttamu omukulu mu famire ebisigadde n'abikola nga ayagadde. Kati nsaba muntu alina obubaka buno butuuke. Waliwo omwami gwe nabalaze omukulu ayogerera prison. Omwami ono bamuyita Frank Abayine. Frank Abayine ono musajja munyarwanda era alinga mukama we oli Simon Byabashayija. Omusajja ono y'omu kubeesomye okusaanyaawo embuga ya Buganda enkulu ebukeerere abalangira gye basibuka. Era ng'omwami ono akolaga ne poliisi ne bakifeesi okusaanyaawo embuga eno. Njala okubira omulango kutakungula abalangira n'abambejja n'abaganda mwenda buli omu gy'ali. Akamanyiro kasusse musituke mugende ku mbuga eno okutaasa ensibuko y'Obwakabaka bwa Buganda. Frank Abayine mumumanyi bulungi nnyo. Ne wasula mumanyiiwo. Niranka zaaliko muzimanyi. Nsaba abantu abali mu America, abantu abali mu Europe, mutandika okuprofiling omuntu ono. Abasajja Baganda abali e Kampala, abasajja munywa nabo bbiya, emmotoka zaabwe muzimanyi. Mengo kyenjagala soko bagamba emmengo teri muntu ategeere mengo okuva ku Katikkiro aliyo okutuuka ku ayira bonna baafa babaluga kubanga mayiga tasobola bukyanga njogera embuga za Buganda zisaanyizibwa mayiga ali yagenze ku mbuga yonna tagendangayo nene embuga yennyini Buganda Land Board kennyini eginawo omukono ogw'ogitunda okugisaanya kuba baagala nti singa kabaka ono afa omulangira ddako yenna asikidde Namulondo tagenda kufuna maanyi ga Bwakabaka ng'Obuganda tebukyalina nsibuko. Ngenda kusaba ino mulangira gy'oli please musituke mugende mugumbe ku mbuga ebukeerere gye musibuka Abaganda mwenna mugende mutaase embuga ono mumanyi lwaki omunyarwanda afutubbala ku Buganda mugenda sigazaawo ki Abaganda mugenda kuyitibwa Baganda abaali Abaganda mu Buganda nga temukyaliwo Ssaabasajja Kabaka baamuwamba okusinziira ku bujulizi bw'engendo bbawa kuba yalemesa Museveni okukola ddiiru ze. Mayiga bamuwa mission ya kumalawo Buganda yesobola ki buli kimu bakikola. Frank Abayine ne balooya bammwe ne bakifeesi bamutadde ku ttaka eryo kimanye nti wookolera ensobi n'osaanyawo embuga eyo ne baluga nti bagitutte ogenda kuteekebwa ku lukalala lw'abantu abalonyisizza Buganda kubanga ennyumba yo eri kinnya na mpindi okuva ku mbuga eyo oyagala twala ettaka eryo obenga gwe ozimba ekikomera kyo weekolera beach kubanga ennyumba eri babega w'ekiggwa ekyo ate n'abakuguza bwa Buganda Land Board kale mu Frank Abayine nkutegeeza nga nina bugisimufungize weesonyiwa ettaka eryo kubanga oli musajja munyarwanda awooli wadde wagula mu bukyamu wasaanya kalo Charles Peter Mayiga abalangira ab'empewo booleeta abalangira ab'empewo n'abambejja ab'empewo abaagala okusaanya Obuganda bakikola mu bukyamu. Njagala mumpuliriza akatambi kano ono Museveni then yoke tugende katambi akalala mulyoke mutegeeze abasajja bano balina mission enekusifu nga temmanyi. Ulida when I met Mutebi in London 1981 and I was telling him that he was telling me about their issues, I said no, we can support you if the cultural institutions will add value to our journey of the other two missions. Unity for prosperity, unity for strategic security. So if your kingdoms can help that, then we shall support them. If they oppose it, we shall fight them. Fight them. Akugambye bwesinkana omulangira yali alinde Namulondo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okuwera mukumula kinaana mugumu kyesimanyi nkituufu. I don't think so. No. Okwo kulimba okuliko n'olubuto ate nga lulimu obwana buyitirivu. Okwo kulimba okuli olubuto tosinkana nko Ssaabasajja mu kinaana mugumu e Bungereza. No. Okwo kulimba.
wabula ogambye nti mmwe wayogera ne Kabaka Mutebi n'omugamba nti alina okusupportinga mission zammwe bbiri zotasobola kwogera ne ideology yammwe. If he doesn't, you will fight him. Kati omuganda ali eyo. He will fight him using ifu agenda mulwanyisa nga akozesa ani enkwezengezi zateekawo ezimukolera emirimu gye. Yensonga lwaki bano baflanka abayina abanyarwanda bajja ne batwala ne basaanyawo embuga za Buganda nga bakozesa poliisi n'amagye. Kankaddemu kategere bulungi nnyo. Ulira. When I met Mutebi in London, 1981, and I was telling him that he was telling me about their issues, I said, no, we can support you if the cultural institutions will add value to our journey of the other two missions. Unity for prosperity, unity for strategic security. So if your kingdoms can help that, then we shall support them. If they oppose it, we shall fight them. Fight them. So, ogambye unity for prosperity, naye which kind of unity okwegattira ewamu kwokola abasajja bali mu Northern Uganda nga mwakava mu nsiko abateekamu neweteramu kkoni nobasalako amatu nobasalako eminwa nobasalako amabeere nobasalako buli maawa. Is that unity? Nkubuuza Museveni kankaddemu waliwo tugenda okuva katugenda kwabika ne vidiyo eno. When I met Mutebi in London 1981, and I was telling him that he was telling me about their issues, I said, no, we can support you if the cultural institutions will add value to our journey of the other two missions. Unity for prosperity, unity for strategic security. So if your kingdoms can help that, then we shall support them. If they oppose it, we shall fight them. Fight them. Right. Okuva mu 1986 watandikirawo wakimanya nti you have to fight the Northerners because they have been in the previous governments. There will be a problem to you. No bateekamu kkoni ye kennyini nga gwe kkoni notta abakazi n'abasajja bamalawo. Ekyo wakikola bwekikola mu Northern Uganda ne eastern side of the country gyewateekanga Alisira Kwena n'omufulalis nibatega mukazi Alisira Kwena simanyi talina mabeere simamukuba esasi liseerera lisaaki kasasiro n'oteeka bano ba Arab boys ng'otadde kino ekivubuka kino ekigundi kino ekisajja kino ekifere kyalinaale mu kino kimanyi kimukula ne muteekateekayo abantu bamwe bonna kati bw'ogamba nti mwali mukola unity for prosperity and for security nga gwe kennyini wateeka abatujju batta abantu b'omu Northern Uganda. As you speak right now in Apa, many Ugandans have been assassinated and killed by the SFC without a reason because you want to occupy that land. Is that prosperity? Is for security? Is for what? No sense. Tugenze maaso tuzze mu western side of the country. Not Abanyankole Kubama, the indigenous Banyankole were eliminated almost 60%. They are nowhere to be seen. Amataka Gabogatutte. No gende Bunoro. 70% of the indigenous Banyoro all have been eliminated, cleansed out of place. You replace them with Banyarwanda. Is that prosperity or is that security? No genda bwakabaka bwa Rwenzururu. This is what you did there. When the barrel of gunfire went silent and smoke billowed from the palace marked the end of a protracted negotiation between the Omusinga of Rwenzururu, Charles Wesley Mumbere, and the army.
Gunshots had earlier on rang out at the palace when royal guards confronted the army in a siege that lasted about 2 hours. Now we are at the Musinga's palace, and as you can hear, there are many loud gunshots that are going on back there. And we are taking cover right here. This is just 400 meters away from the gunfire. We've been told that the security officers are trying to breach the perimeter that was on the kingdom, and they're trying to get inside and arrest as many royal guards as they can. NTV has learned that Mumbere had been given an ultimatum of up to 9 a.m. to surrender his royal guards, a request he turned down. We gave him an hour. It elapsed. Because we were supposed to storm that camp, that palace, by 11. So we again, the president again called, gave him 2 more hours. But please, sort this out. Now that one, we sent everybody here, his people he wanted, to talk to him that let these people surrender. But we realized that I think he was under siege by his own people. These people, he called these guards and so forth. So we had no option after that. We had to storm the palace and get these terrorists. And that is what we did. At least 4 politicians visited the seat of the kingdom and later returned saying there was a problem of communication between government and the Obusinga. NTV has ascertained that 46 people were killed in the attack and 139 arrested. 2 soldiers were also injured in this attack. Raymond Mujubi. Kati bw'avaawo okukola ebikolobero bino akugambye yalina missions 2 bw'amala okukola ebikolobero byo kati n'akwata Mumbere n'amuteeka e Kampala n'amusiba mu nnyumba nga Museveni akukolako ekikolobero n'akunyigiriza n'okkiriza nti gwe obadde omusobya n'omala n'omwetondera n'akuta nga tolina wantu wonna w'ogenda muwaabira kubanga okkiriza nga teri kikkaka ye enkola ye gy'akola. Kati kambazanyire nakana akatambi akalala mukakasemu ayinza saagala bazanyire information etali ogenda kuwulira nga amalo amaze okukola effujjo ly'okutta kati no before manyi omutwe gwe guno gukola nnyo kati kansooke mbazeeyo ate engeri gye balumbamu olubiri lw'Obusinga bwa Rwenzururu kino tujja tubaga ebigambo bino sooka ovuga ebirowoozo byo obizeeyo mu 1966 nga balumba olubiri lw'Emmengo nga balumba Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Kati ndowooza mufunye ekifaananyi kye tuyita reflex ekifaananyi ekikuzaayo baani abaali mu kulumba olubiri olwo. Tubasomesa ebintu bino tukutwala mu maaso ne tukuze kati njagala kuwa ekifaananyi. Nabagamba Museveni mu kulumba olubiri olwo y'omu ku balulimu era yajja nga bamaze okusaanyawo nga azze kola kye tuyita supervision oba okukola final conclusion n'okumanya Muteesa yafudde n'abalala. Kati nkulaza olutalo ng'egye balubamu olubiri lwa Rwenzururu. Kati ekyo kikureflectinga nti Museveni ye yali master plan okulumba olubiri lw'Emmengo nga balumba Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Do you still doubt with my information and the history? History doesn't lie. Kati bw'amala okukola ebintu ebyo byonna anyiza Obusinga abutadde wali abusqueezinze. Kino kye yazzeemu okukola. Naye mu vidiyo eno agenda kwogera the same statement gye yagamba Ssaabasajja Kabaka nti if you don't cooperate with us we shall crush you. Next to him is Honorable Luwase. Next is the family members to meet the
family meeting the prophet went through of us? Yes. From the side of the kingdom, which is the administrative part of the state again, and as a kingdom we say, it can never happen again, so it can never come. The only way forward is to sensitize our people through the kingdom, so that they use the PDM money to go into bigger, to go into poultry, so that for them also they can become productive and they produce for the market other than being commission agents on matoke which comes from Nyaruguru, Bushenya, and cows which come from cows and so on. There are things which we can produce, and the government has put the enabling environment to make sure that these people can also be productive. The Queen Lucas with a message of hope and a message of reconciliation. That was the stake again. And as a kingdom we say, it can never happen again, so we can never commit a mistake again, Your Excellency. In bad and soul. And then finally, Your Excellency, what that was the market is already there. Thank you, Your Excellency. I was telling His Highness when I met Mutebi in London, 1981, and I was telling him that he was telling me about their issues. I said, no, we can support you if the cultural institutions will add value to our journey of the other two missions. Unity for prosperity, unity for strategic security. So if your kingdoms can help that, then we shall support them. If they oppose it, we shall fight them. Fight them. Modern government at Arukora. These institutions are good if they are handled well. So now the third principle of the NRM is exactly what you are talking about. Socio-economic transformation. At Kwaratunga Akatare, Kwaratunga Katare, that you are saying now, Akatare Karo Congo, Bitabakonji to Village Bakutunda. So that's why we say, once you have Uganda, once you have Africa, as markets, is ukushobora kwihaho ubunaku. Iyo wenga okuhindura emikorere yawo ibyo ukukora. Was it in Sohora South? Yes, Sohora South. I'm glad you remember that. Bad things. Kati ndoza mukategedde bulungi akantu ako. Kati ate katudde wano. Tulyoke tusimbule. Tulyoke tudde wano. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Kutunla Mukamwa. Now if you say, we shall crush. Ndoza ekifaananyi nkibasiigidde bulungi nnyo kiwulako kuwanika buwanisi mutegedde. Kati gwe Ssekiganda Nakiganda ali ku ttokotoko ng'otokomoka omugambo ovuma Kyagulanyi omwana wa Nambi. Otokomoka omugambo ovuma omwana Omunyolo Nakabala. Otokomoka omugambo ovuma omwana Omunyankole. Oyita muzzukulu wa Museveni. Omuzzukulu Nvandiirwa ne bwe ziba teziriiko ku Ddigobe munnange tuliseetulira ddala livaawo n'olujjuliro ntulugjawo wakimutula mbwenu okitegedde. Gwe yayita omuzzukulu bw'oli muzzukulu wa Museveni ku kifaananyi kyekulaze nga toliimu okootakoota mu gaalumoodo omuzzukulu Nvandiirwa ne bw'oba toli ku mmere togirya Museveni kyakola ne temulina bwongo kubanga akuwa kwezo ssente zabadde alina okukolamu enguudo n'akuwako emitwalo egi $10 15 gwe ku mugabo gw'ensi yonna e Uganda bakuwako $15 ovume Kyagulanyi naye nga bagenda ku enguudo eziri mu Kampala zonna nfu tewali malwaliro tewali masomero emisolo giyitiridde abantu babatta n'oli awo leegangalabe ndi muzzukulu wa Museveni
mujjo obusiru mu nsonga z'eggwanga era nkiddamu teba muntu yenna driving okuteeka mu bizinensi y'omuntu ng'ovudde ku nsonga z'eggwanga nkiddamu ensonga z'eggwanga zisinga abayimbi ensonga z'eggwanga zisinga bannakatemba ensonga z'eggwanga zisinga ba celebrities kubanga olunaku lw'onoofa omwana olwana ategera ensi bw'etuuse kati nkujjukiza gwe yeeyita omuzzukulu gwe wa $15 ne batwala akakadde ka $1 nkulamusizzaako munnange yeebaleko kansubire nti oli bulungi naye mujja kuba bulungi nga mutegedde ekitufu ekiri awo tuvuddewo kati ngenda kubasomera amannya ag'abaana be bafulumya otwala e Thailand oba enniyanima tukyakubira omulanga abantu mwena basobola okuba nti simanyi mwatuka okuwandiika ku Twitter oba ku embassy za Thailand okumma abaana baffe visa ngenda basomera abaana aba trafficking batwalibwayo bwemba mulimu ow'omuganda wo okimanye nti gyali naye kasoke mbako update ka video kano musoke mutegeere kati wano tuli ku lumu yaffe neno olaba amagye bulamu we tuli taba gatukuumira ddala tubonaabona zamutegedde kati gano gamu ku mannya ag'abaana abasimagulingibwa oba batrafikingibwa okutuuka eneyanima kuliko Zalwango Flavia gwe muzadde oba mukwano oba muganda wa Zalwango Flavia y'omu ku baatwalibwa pasapoota ye eri A0M038773 oyo Zalwango Flavia kuliko Nalwadda Farida pasapoota ye esoma A0M00862 kuliko Yawe Lawrence passport ye esoma B0 kuliko Chigundu Abdu Nasif passport ye esoma A0M0058580 kuliko Sebyala Alex passport ye esoma A0069478 kuliko Nababimba Lawrence Lauleni passport ye esoma A0085536 kuliko Luchamuzi Yusufu passport ye esoma B0014724 kuliko Muwonge Constant passport ye esoma A0102969 kuliko Musoke Akiram passport ye esoma A0072056 kuliko Namutebi Jacenti Mirembe passport ye esoma B0317279 kuliko Luyima Mahadi passport ye esoma A0371919 kuliko Chigundu Joshua passport ye esoma A0M2740739 kuliko Kalanzi Andrew Micho passport ye esoma B00M599307 kuliko Mwesezi Gideon passport ye esoma A0M2570530 kuliko Lubega Alex passport ye esoma A0M0059697 kuliko Chimuli Brenda passport yo esoma B00127918 kuliko Kauma Evelyn Eddie passport esoma B00130935 kuliko Samuju Brian passport ye esoma A0M03224 kuliko Kamya Elia passport esoma B03286 kuliko Lubale Kasimu passport esoma B0323597 kuliko
Egango Abdul Aziz passport yesoma A 0271510 kuliko semwogerere Klaiba passport yesoma A 02795 osembe semwogerere Klaiba passport yesoma A 02795 kale bwabanga muntu wa Uganda nga passport yo jimanyi n'amanya chimanyi bebamu kwabo tukyagenda maaso n'okunoonya tetufuddeeyo naye nga tugezaako nnyo okukola ku nsonga ezo nga bwe zitambula ndoza mulaba ensonga lwaki tubaga ebintu bino abasinga okubonaabona mu Uganda be baana bannambi n'ekibabonyabonya Simanyi Museveni yamatuulira ku ki ne mugaana okutegeera bye tubagamba bibayita ku mutwe ng'anviiri ye bw'aba atambula n'emiggo gye okubalaga nti y'okuloga tekikyali mawulire ajja baloga era akole buli kimu kyakola ebigambo bino mbadde mbibagamba mwenna abaagala okutambula ndoza mbiraba bulungi nnyo bino bisoma. Not many politician or media are speaking about this specific story. If Norway can do it, why can't we? Norway deports 1,600 Somalians. Why we can't do it? Ezensendera zebuuza akapati wano kankuwa akalala. Bufaransa egamba bweti. France have migration regulations. These are the new regulations from France. Bagamba bati. 5 years before getting benefits, immediate deportation of legal or illegal migrants, deport to the country of origin whether with or without passport, refugee to renew residence permits or who don't comply with principles of the republic. Mukala bulungi nnyo. Kati bakulu nze ndowooza kyekiseera ensobe ekyusa amaaso nga n'envubo ekyo okyusa lwaki okyusa envubo alowooza okukwata pasapoota ey'ofuluma eggwanga Uganda nkuwagaabuwa ensimbi zo sooka omala okwerowooza sikugaana bino byenkuwa oliwaddemba obbiwulira oba obbitwala oba obbirekawo genkuwa gaagano ensi z'amagulu meeru ebitundu 80 ku buli 100 ziyimiriddewo ku lukalu lw'omuddugavu naye ekizibu omuzungu akyayina omukono oguyita mu mugongo okufuga ensi za Afrika ng'azijjamu ebyobugagga ku ssente ez'omuzannyo entini ng'akulyetingawo divide and rule nkiddamu ensi z'amagulu meeru zonna ziyimiddewo ku lukalu lwa Afrika kubanga tulina ekisooka abakozi abatannamanya buvunaanyizibwa bwabwe ba rights zaabwe omukozesa kyonna ky'oyagala nga tewali safety kituyita human resource. Africa erina mineral resources. Africa erina weather yayo ng'esobola okuba ng'ekolebwako buli ekikolebwa muli mu nsi. Africa tetulina simanyi winter tebiriyo. Ekyokubiri, Africa ye continent buli wooteeko omutwe nga waliwo omuzungu kyetaaga mu bulamu bwa bulijjo era babejjayo babitwala ewaabwe. Kati gwe ekikutwala ng'ogenda ow'ompuupuguma kubanga bano bakulembeza bali mu Africa okuli Museveni baba obuyinza okutta n'okuwamba nga teri agenda bakoonako. Yensonga lwaki Museveni akomitinze genocide mu East and Central Africa, nobody is thinking about him kubanga akyakoleba magulu meeru. Nkuddizayo akatambi bino mbyogera n'obujulizi kwebuli. Okuva mu 1966 Museveni ajjatta abantu teri amwogerako. N'agenda mu regimes ez'amini ng'ajja akola atrocities teri amwogerako. N'atuka okugenda mu nsiko mu 1980
n'asaddaka Abaganda nkiddamu n'asaddaka Abaganda akakadde kamu n'omusobyo babagamba emitwalo 5 bankaaga Abaganda baafa million plus kubanga olutalo olwaleeta Museveni terwayindira mu kitundu kirala kya Uganda. And this is to remind all Ugandans, Museveni slaughtered 1 million of Baganda people during the guerrilla war of 1980 up to 1986. No one brought him to courts of law. No one brought him to the courts of law. Chovola waliwo kintu kya Luwero Triangle. Luwero Triangle kye kitundu omwayindira entalo ezo. Kiri mu Buganda. Kyonna nga mukimanyi kye bayita Buganda. Mukono, Kayunga, Kapeeka, Semoto, Masulita, Mubende, Mitiana, Gomba, tugenzeyo Masaka, Lakayi, Pigi, Sembabule, Gomba, Wakiso, Mukono, Ntebe, byonna ku bizinga by'essese wayonna eyo gye battira akakadde k'Abaganda. Teri yamuleetako mu bitabo byakumuvunaana. This is the reality. Ne tugenda awo bw'amala awo n'ayagala ate abaamulwanira entalo Abaganda n'abateekamu bwe babagamba nti banoonya babbi bwe bateekerawo Wembule eyo tusooke tusikeko Wembule tugiteekaawo n'akwata emmundu n'azuwa omugenzi Frederick Rejema n'agenda e Rwanda n'atwala almost ku Baganda bagenda e Rwanda kwaliko 40% abagenda okulwana entalo okulwana Rwanda ne basaddaka akakadde kamu n'ekitundu ak'abantu babagamba akakadde kamu n'ekitundu ak'abantu. Emirambo mu Victoria gikyalimu teri yamuleeta ku bitabo kumuteeka mu kooti mu 1994. Teri yamuvunaana agenze Congo abasi agenze Sudan abasi agenze Somalia abasi agenze Congo Brazzaville. Nobody ayamuvunaana emisango egyo nakati akyatta najja akuleetera Wembule Operation Wembule teyali ababbi. Operation Wembule yali yakujjamu abo bonna abaana abaali bakuba emmundu mu Lwero. Awe bagamba nti baali babbi abamu baali tebafunye mugabo gwe balina okufuna after olutalo. Batta abaana b'abantu mu Operation Wembule tekyali kyababbi. Oyagala kungamba kati ekibinja ky'abasobi bakati Omusege bandi bonna bano nakati bana babbi abaliwo. Operation Wembule tesobola kuddawo yakayanja. Kayanja yafa. What wali omusirikale asobola kukola Operation Wembule? I'm just asking. Mbuuza mwe. You mean Operation Wembule can't be revealed or visited again? Mbuuza. Crime rate eri mu Kampala mu Buganda. Oyagala kungamba nti Operation Wembule tesobola kuba retrieved oba to be visited again? Eyagikola taliwo kakayanja taliwo. Luli tewaliwo media era nga tolewo BS omati ngenda babba. Kati baje ne ku media batula nze sineke tumukuba tali atukwatira nsawo. Nze sobi tukwata akabadia tutuga abantu bwe tubanga tunda kye twagadde. Emmundu tuzimanyi kituba twagala tukifuna. Weyagala kungamba Operation demwe nkubuuza webatera Operation Wembule tewali media waliwo TV na radio stations nekati media weeri n'ababbi babe ne boogera kyokka tebasobola teeka Operation Wembule. Bannayuganda munyumira. Anyways,
Marotu nakuwa. Marotu nakuwa nakatono nnyo. Kati ngera tugende wano mpola obudde bukyali. DDG, Daily Drinking General. How are you doing? Kansulate oli bulungi. Nategeddeko nti mwatuddeko n'ekitaawo Yoseeri ne mugamba akasajja katu expose nze era tukanoonyeza butya bwe tukakwata kalemye tusipeedize ssente nyingi nnyo kaganye tunoonyeza abalikinga information abamu batubuze kati ngenda bagamba temwina gwe musobola kukwata ku information elinkinga, it is impossible. Kati kantegeze public wetwogeredde essaawa zino Yoseeri ne banne mabire byange mbyogera nga olw'emmala okukola report yange. Museveni nakoze report mukulu kankutegeeza. Assassination mission gye wakoze ne mutabani wo okwagala okuddamu okunzita wano olwokuba mwalemeddwa n'osindika mutabani wo ku lunaku lwa Christmas na ku Sunday bwono ku Christmas day bwe yagenda n'agenda e Rwanda agenda ayogere wamusindisa ayogere ne Pilato akozese ku tiimu ye gyakozesa okujja abantu be ejjenoonye lumbuye namazedde okukola ripooti oba obuyinza eyo nagi ripooti nze dda era buli kimu kimanyikiddwa nti bala omuntu yenna yeesaaza era ng'alimu bajja mmukwata kati ekyo kyompagambye kino nakigemeddewo nenjala kugamba mukulu bwe mbanga nkola propaganda all along why are you looking for me onoonyeza ki bwe mbanga nkola propaganda onoonyeza ki or deploying abantu ku social media to abuse, to blackmail me, to blackmail Bobby Wine, even to kill Bobby Wine. Bwabanga tetuyina muzinzi gwe tukola ku ggwanga lwaki otunoonya tutta. Gobadde omanyi nti osobola ofuga eggwanga eryo ng'abantu bonna basiru nga golooza ffenna tulojja kulowooza ku levemu yaabwe siru. Buli omu alowooza ku mwenge biduula nga tetulowooza ku ggwanga lyaffe kubanga wasasula politicians wonna bali ku opposition side babe bo nga bazanya politics waabwe nga gwoyisawo kintu kyo nga tosobola ngooza tetusobola kufuna reflection etunula bintu mu ango ndala nti no bana bantu batubuzaabuza katumala okutunulako ku side nga wayita kisobola nekisobola okubeerawo ffenna tetusobola kusiruwala lumu nga omulowooza temubadde musiruwaza abantu n'oteeka obusajja butamala emirundi bwandi bwonna bujja bubuzaabuza abantu olalongo bukola malisi bubuzaabuza nga teri muntu asobola kubuusa abantu information. Tugezezzaako okutegeeza abantu ekintu ekituufu kati gwe n'osindika ate within the sako yaffe n'osindika kati information gyawanfu. If I'm pinning Museveni, where do you get pain gwaga nti bagala enkyukakyuka? If Museveni is doing propaganda on Kyagulanyi nga tasobola mu defendinga fabafaye ku defendinga Kyagulanyi gwataga nti wagira Kyagulanyi nojja no defendinga Museveni ngo despising information gye tuwa okolerani gwomanyi sente mmeka Museveni zasasula ku media ku both local and international level to protect his image ozimanyi. You know how much Museveni pays on media both local and international to protect his image about all the atrocities which he had committed in the country called Uganda, where I belong or where I come from. Kubanga temutegeera wongo muyina butono ekigambo kye bayita propaganda ne malice Museveni akikozeseza almost entire life of him nga kimukoledde ebbanga lina until we counter-attacked him in his own game. Temusobola kitegeera. Gentleman najja ku TV naga oyo Kyagulanyi ali bwadde bwati kubanga kye kimusasuza ayina abantu nga bali permanent ku TV ku radio nga gwe mulimu gwabwe naye nza ajja nenkola vice versa ku bintu Museveni kenye ngati oyo byagenda gwe
Museveni yakwatako nakati akyakwata sente buli mwaka akwata sente suka kwati emitwalo 5 kakadde nga isasula international medias obutogera ku kintu kyonna kigenda mu Uganda kakadde ku mitwalo 5 yasasulako CNN mukubira obulango simanyi visit what kasasiro protecting ekifaananyi kituufu mu kikiri mu Uganda ng'ate ku ground waliyo kirala. He's paying millions of dollars okulongoosa ekifaananyi kye naye nga balongoosa kifaananyi ku byenkubadde ne bye badde kugamba. Kifaananyi kikyatereeza. Abaana baffe babawambye babafuse kati abaana bafiira mu buliri naye nosanga yemba tasobola kufumiitiriza ono omwana lwaki abaana bafiira ku sipidi naye nga nakibagamba emyezi 8 ne bagamba mwegendereze nnyo waliwo missioni ey'okutandika okupoisoninga abafoot soldier ku ground one by one naye kibagamba era nsirika yobula sapostinze nti rest in peace no bana kibagamba neriye mbate zaje nziga obutake buliyo olumbu yalimba anona sto bwemba sogedde nti gwoga bobuto where do you get the pain gojjawo ekitu kikuluma kasi kyogedde kugwe nkyogedde ku Museveni nkyogedde ku system ye nkyogedde ku government ya Museveni gwe comrade kikulumira ludda wa Cut right now. Nze ndi stateless. Nkyayimiridde ku mazima njogera amazima. Nosanga yengala bingeri kulumbu yevuma ku social media nogala bannono. Oba tege singa badde amanyi. Yandi badde akera kunsabira busabizi. Singa badde amanyi. Nero kuba nti musiru. Era asigala musiru. Nobatuna na musoni gakulu kati huyo ewe babyamulemye yasindise mutabani wegenda wani wa Pirato amo katimu kakali akajja abantu mbulani ne kabasanya okati tembo kagenda okunjinze poti ndagikoze dda manyo okwetangira kukira okuwonya netangidde report ndagikoze dda kati gwe jangu mwe wasaga mujja kutegeera naye ngeyo tuvuddeyo njala tusigale ku nsonga eno bwete. Mwenna ba comrade bagala struggle iranga muri mu struggle bagala choka musigale ku mulamwa mulekeraawo entalo ezitayamba struggle fe twajja mu struggle muno nga tuzze kukyusa gwanga so si politics. We are not here to play politics. We are in the revolution wing. Tetuli mu politics. Nabagamba nze sina kifo kye njagala wadowero si wano kubanga nakimanya nti abasinga obungi baagala nnyo ebifo nze siri mbya bufuzi saagala bifo nwanyisa kukyusa okulembeze ne bwa kukyusa sawa zino njagenda mu kyalo kuba sina kyenetaaza bya bufuzi naye eri abantu nga bo ba driving 2026 n'obatuna n'omutwe ne gukuluma nkiddamu buli akugamba 2026 mugamba alinga amakugunyu period nkiddamu buli akugamba nti they are campaigning or they are pushing towards 2020 mugamba alinga amakugunyu period kimala tomuddamu. Ezo strategies emukola ne structures ziri political lwaki temuzikola nga Museveni bwe yazikozesa n'agenda n'akola the other way of the story ugaita sola kola structures ziri political. Mugabe Museveni yetasobola kola political structures ziri political. He knew that politicians they are ever rotating around, changing posts, changing goals. N'akimanya ti no kino tekijja kukola. Let me go there. Kati obudde mmalanga buli mu WhatsApp group simbu simanyi team gundi simanyi team bikongole simanyi mission yani ane kasasiro mbata zanet. Buli awoza simanyi 2026 mugamba alinga amakugunyu. Kino ze kyogedde lumbuye. Nebe tubanja abalemedde mu makomera. Omusajja gw'olwanyisa akugambye we shall fight and you shall crush you.
ononya passport odduke gwangulire kirani yes embeera mbi tukimeti embeera mbi nembe siwe nsogire kirani Obuganda busaanawo akasajja kali wali Mengo ketola ku buli mukolo kati kabula ku mukolo kalinga soda Abaganda abaali abakambo mwaddaludda wa embuga zisaanawo mutundu Abaganda beddango oyo musajja singa baamujjawo ddanga n'omuto baagunyika dda mu nnyanga ettanda nga taliiwo muli awo mukanula maaso nkubu oyo mubuuze ekibuuzo kimu Museveni yamanya nti bw'akwata ekkubo lya politics usimayi bululu mpaka yandi bataliiwo but he knew there is other way okuyingira awo giyakozesa ne mwenda muta nze ngenda kwesimba mundabiranga ddala 226 nze nzije guna Museveni yagezaako bya politics naga politics byayanga constitution kwa options nyingi nemwe namuloleza mu ka box kam ngenda kwesimba ka Stanford wa kansala bugenda kuyamba kinga abafuge gwanga siba nansi bugenda kuyamba kinga constitution bagikyusange bikoyi bugenda kuyamba ki nga ensimbi z'omusolo zizimba ensendala zigenda kuyamba kinga amalwaliro bagalya zigenda kuyamba kinga ensi weeyimiridde ku timing bomb nga bakyasobola okusasula omuntu ajja yeyambule ku social media gwemu ensa zikuyamba kinga amateeka gakola ku bantu bamu nga bamu tegabakolako kale gwe kiriza future yefudde ne yange efudde naye yo mwana wo ogenda mulekerana munsi kijogeno mulekamu fetwakiriza bakitaffe zaafa kubanga they fail to act or to talk ezaffe we accepted zifudde but actively we decided to talk about the national issues. Don't divert people. All the national matters tebazogera bala gundi no yalidde gundi gundi yasinga akabina gundi yasinga bere gundi yasinga makeup gundi kati yalina gundi agobagana nono ono njagala abali Dubai mumbulireyo Dubai kambo choko labirako social media ze Dubai muzima ine TV mumuli akasasira ali Uganda ngabira ku TV ze Dubai obezo mu America obeze Kenya nze followinga social media platforms ensi yonna kasasiro kachichya yenna ali ku TV ne ba producer ne ba editors abali ku TV ze Uganda bonna nkwale abantu bali mu Europe banansi batandise okwekalakaasa olwaba illegal migrants ne ba refugee babagaba buli omwadde waabwe ba migrants bafugibwa mmwe ate kati baba forcing muve mu nsi z'omugende Bulaya niyo musanga ali mu kiyumba azimbiza amatama ng'embaata enywa subu ku kyoto ayo kya kyagulanyi n'omulo abanoono teyasenyeza mannyo ali mu uniform y'endogoyi mwali mwakolera avuma Kyagulanyi nenga tamali ne contract between Saudi Arabia ne Uganda egenda kugwa mutika muzize Kampala which is ojja kuboza mulayini nga tukyana kumanya ensi zigo abantu batali banansi bafulume ensi zaazo n'abafune ku buyambi bw'omunsi zaabwe muli wano buli mu kwepicha bwepicha the moment kasitense bera mu ideology y'okunywa omwenge n'okwepicha n'ebivulu buli muntu ayagala kubeera serebu buli muntu ayagala kubeera popular known kati omuyimbi gundi bwagaggawala gwoba ogaggawadde I'm just asking gwe ssaawa zino agamba nti omuyimbi gundi yasingira nze gwe mpagire bwagaggawala gwoba ogaggawadde gwoba okyusiza status yo mind your business ate okugaggawala kusinziira ku status ya stability y'ensi yo nkiddamu
The moment eggwanga liri economically poor, nga liri mu mbeera nga Uganda mweri, ne bw'onookola mu Saudi Arabia emyaka 47 n'ojja ne ssente within the time of 1 year zigenda kuba ziweddeyo nga business ye crashinze. Chetubagamba let us get united. Tujjeko mu 7 system wetere nga nawo mitwale 10 yalina capital asobola okukola business. That's what we are talking about. So see, musimaze njagala nnyo muyimbi gundi. Omuyimbi ayimba afune ssente azimbe ennyumba avuge emmotoka ezebbeera kuba amazzi. That as simple as that. Go muwa ssente. Put yourself into the order. Ogambe nno, wait a minute. Kale mpaana nnyo lumbuye. Naye bwe mmala omwana kyekiddako. Tetugenda kwogera ku Kyagulanyi omulimu gwagukoze. Abalazi ensi bwetambula bw'erina okuweera naye yajjambya obufuzi ng'alina ssente ze. Naye kati ggwe gwe batwala ku muddo okulya ogenda owalira naye ng'olweggula ogwegenda okukoma ng'obwegedde okuba empiiyi ozza obwenkulumu. Tukubuuza gwe entegera ye erina nnaku ki? Ne bw'onookola ssente mu diaspora nga gy'ozisindika kati kankunnyonnyole. Mu diaspora gye tuli ne bw'oba oli Kenya oba oli South Africa oba oli mu America, that's what we call diaspora. Oli wabweru w'ensi yo. Ne bw'onookola ssente ne ziwera n'ozisindika e Kampala. Naye ng'e Kampala economy erimu ebituli ng'engalo zino bw'oziraba. Ssente zo zigenda kuyita mu buyisi bwe ziti. Olw'ensonga ebyobufuzi bifu, ebyenfuna bifu, ebyensoma bifu, bannaddiini bafudde n'okuzika kwaggwa, n'abantu b'olinayo bafu. Ogenda kusindikira nnyo olw'okuba nti mwavu ssente ze agenda zidayuvutinga aziteeka mu kintu ekirala ekitaaliwo luli. Mbawa example. Previously oba gye buvuddeko abaana bonna beesiganga nnyo abazadde babwe, both abakyala n'abaami. Nga maama wo ssente tasobola zikwata kubanga alina ezize emmwanyi. Maama wo ng'alina ssente zaaluddamu enkoko ne kati maama wo talina ssente. Bw'omuweereza akakadde k'essente enkulayira agenda omwana asindise ssente kasita akola kati kana akakadde kankateeka eno bwe kana kafudde omwana wange nze mwezaalira ng'akalya. Ng'osindika n'akalala ng'akalya. Ogenda kunenya maama okulya ssente naye nga waliwo factor emusindika okulya ssente ezo olw'ensonga she is economically poor nga kiva ku system etakyabasobozesa kukola ebyo temusobola bitegeera. Taata waalidde ssente zo wamusindikira ogulamu poloti si kuba nti abadde ali interested ozirya, no. Mwavu nga bye yali akola bizinesi zonna zaafa. Kati ssente okuba maiti zizo za mwana we tonna kyosobola mukola agenda ziteeka mu bizinesi zife, as simple as that. Temusobola kitegeera. Ne bw'onookola ssente nga sisitimu nfu eri e Uganda ogenda kuloga abantu oba weetugemu omuguwa nga ssente zo baziridde. Edda abantu babeeranga n'amazima ng'omuteresa ekiraamo kyo tagenda kitwala. Abantu bateresanga ssente nga tubagenda zitwala. Edda n'abakazi nga edda abantu basinkira bateresanga n'abakazi mikwano waayo mungenze mu lutabaalo bangenze gindi sigaza famire ng'ogirabirira mumuterese kati. Oli ku kyoli mulenzi owagira mu 7 ssente osindika Kampala osindikira girlfriend. Girlfriend ye amanyi kimu mentality. 1 nogula makeup nogula akaviiri nogula engatto. Ssente agenda zirya si lwakuba nti ayagala. 1 omukazi gw'ogamba gw'oyagala ali e Kampala mentality erimu nkwepiica kunywa mwenge genda mbivulu nakwekolako. Talina development mu mutwe. Yagezaako kukola business due to the fact nti economic activities eziri mu Uganda zonna zaafa olwa system enfu. Takyalina business gy'asobola kukola. Kayeekoleko abasajja bamulabe ng'akozesa ssente zo bamukalakate gujje Kampala ogw'eddalu ku ssente zo omuteekamu naye ng'ate ye si nsobi. Naye ng'edda wabeerawo abakazi nga balina mentality ng'economy ekyali bulungi nnyo. Ng'omusindikira ssente n'akola business bulungi nnyo n'osaba buli kimu nga weekiri. Ekirete byonna due to the stability y'ebyobufuzi ebyenfuna yeeretedde abantu bano okukyankana n'obwongo. Ne tukibibaga temusobola bitegeera.
Muli omukanula maaso. Gwe ne bw'oba okola ssente mmeka tezina kye zigenda kukola Uganda. Ekyo nkikubuulira. Kubanga embeera eriyo nfu nteeketeeke bagibateekedde. Njera kubuuza wano. Omusajja Idi Amin Dada n'abakulembeze abayitako kale basetinga eggwanga Uganda ne bagamba ekituufu kiri nti gavumenti erina okusuubula. Mu kusuubula kuno gavumenti n'eteeka ebitongole nga bikolwa mu bannayuganda abali both skilled and non-skilled. Bwe ngamba skilled and non-skilled bantegeeza ki? Omuntu ali skilled ye muntu asomyeko nga nekyakola akimanyi. Ali unskilled ye muntu atasomyeko naye nga alina omulimu gw'asobola okukola. Abantu bonna baafunanga emirimu. Bwe baafunanga emirimu mu bitongole bya gavumenti bye basomera ne biyitirivu ennyo. Gavumenti yabawanga emirimu ne bakola. One, gavumenti ne bajjangako omusolo ku ssente ze bafuna n'eziza mu system n'ekulyetinga emirimu emirala. Gavumenti yabaterekeranga ssente zo mu NNSSF nti bakaddiwa ejjayo ssente zaabwe n'ezibaddiza mu bukadde ne beeyamba. Kati Museveni kiyajja ye n'ajjawo pulogulaamu zino zonna bizinesi za gavumenti n'azijjawo zonna n'akulyetinga vacuum oba omuwaatu omunene ogw'okuba nti abantu abasinga obungi tebakyalina mirimu basigadde mu bbanga. Kati abantu basigala mu bbanga tebalina mirimu. Kitegeeza n'education system mu Uganda oba oteekawo ya bwereere. Okuyetinga otyo education system naye ng'ate bye basoma tegenda bifuna mulimu. Why do you allow people to spend their money on their children in education system whereby they were not going to get any kind of job in their country? Bagenda funa mulimu. Kyandibadde nti bw'oteekawo education system abaana ne basoma. Omwana bw'asoma n'afuna degree nti yagifunye mu procurement agenda funa omulimu mu company eri established ng'ali mu procurement department. Nti omwana bw'asoma mulimu nga gwabusomesa already agenda kubeera nga ali qualified okusomesa mu ssomero lyonna eriri mu Uganda oba mu East Africa. Tekiriiwo. Kati osomesa omwana agenda kukola mulimu ki? Agenda kukola mulimu ki? Teguliwo. Ekyo baakikola okugjawo kati mmwe kyemutaategeera kati ye pledge bafunisa passport ne mufuna visa ne mugende Saudi Arabia ne mugende Qatar ne mugende Dubai ne mugenda mu America ne mubeera mu kampu z'abarefugee nga mutudde basajja bano bakazi battu ng'olinganga eyabba akagaali naye nga ki ekikuteeka mu muziro gwonna? Kubanga baakikola intentionally nga tebaagala mubeere mu nsi yammwe ye pressure eriwo. Goma imbwe kiruma okusomesa omwana okuva ku nassale n'omutuusa n'afuna diguli n'anoonya omulimu ne gubula. Mukazi wattu gy'ayitira mu kwetaasa n'afuna olubuto n'azaala bwana abukuleetera awo. The same applies to boys. N'ayingira asatu nga talina mulimu n'abeera awo kati n'ekizibu ekiriwo nti abaana ennaku zino batta abazadde kubanga bali abazadde abamalira obudde baagala kweyambisa bintu bye bazadde kubeerawo, which is wrong. Edda abazadde baweeranga abaana nga sure deal emirimu wegiri. In fact, let me tell you this. Kababuli ekiro abantu okugenda e Bulaaya, it was option. It was just a choice, not by force. Nga nfundikira. During Amin's regime, abantu bagendanga ebweru ng'ekibatwala either kulambula kusanyuka kukolya ssente zaabwe oba nga munnabyabufuzi bamunoonya. That is it. So sigenda kunoonya kigulira magala ddira. Mbuuza lwaki? Bakitaffe ne bajjajjaffe balinanga mmwanyi, balinga balunzi nga tekimwetaagisa kufuna passport nga talina kyajagaza yaki. Nga kyagaza ki? Ng'ombuuza passport yaki alagira oddawa. Feddawo twawulira ebirango byebalanga ku TV ne ku radio nga abasuubuzi bano bajja no patisi babbye muka bagenda okusubula Dubai, Hurora, Ankoko. Bwe bulango babeeranga ku radio Uganda, Hurora Thailand, Hurora Hancock nga ne Dubai tebannajoogerako in fact.
Thailand kulola anko kosi maybe nga bagenda just kusuubula kati buli mu afuna passport kubanga kino bakibateekera temusobola kitegeera naye afunye chance okugenda nolaba kensinga bwefaanana ate gwosinga okwasaamirira ku social media ng'ovuma Kyagulanyi ate nga buli kimu kisoboka musanze nombale muwuliza CBS fe twawuliza Radio Uganda Matalisi ng'ensi ze basoma abannayuganda gye bagenda okusuubula Thailand wulola ankoko Japan nga ne Dubai teriwo tebajongera nako tebajogerako ng'okufuna passport just option tebiriwo teriyagala kufuluma naye kati it is a must. It is a must. Gwobo yagala kitegeera nti kiri systematically bakitegeka. Njagala ombuulire y'abasuubuzi abaaliwo mu 1996 nga tudde bakyaliwo. Nze mmanyiiko omujja mubawa. Balinga babiri. Be mmanyiiko kati physical abaliwo. Kuliko Kirumira Bagale. Akyaliwo. Kuliko wava munno akyali wamunyonyogera bimanyiko be namanyako General Party soba yafa musajja lwa yika Windows General Party soba yafa abasajja basobola okulaba ku TV bani abalaawo ndeka tiyite Kampala osanga bano bayanga simanyi bani baduleke simeduleka ani basimetu lyomansi tutware mana bani bali mu kusuula kola business ninga obabuuza from nowhere temene bagenda kujja sente Tuwaile obuuza sere bazijja luddawo. Abasajja betuyita bali batambuza business mu Uganda, they know where to be seen. Kuba temwagala kumanya bintu bino. Naye atakulaba kunyooma. Atakulaba kunyooma. Eri eggwanga Uganda mata. Just ekintu eki kujjawo pesa libalitayo seriti bakula liteeke bali ebisigadde bigenda kwekola nkiddamu ekizibu kya Uganda kiri omuntu abasigadde mwenna tujja kwesoote ekizibu kya Uganda kiriyo seriti bamukwata mukwaza ekicu muteeka bali Uganda ejja kudde ku reformatory setting buli kimu kyekole kyokka buli kimu kyekole kyokka politics aterere economy eterere ebyobusuubuzi biterere security eterere obwakabaka buterere buli kimu kiterere na buli kimu kiterere ne bannaddiini badde mu reformatory setting batandika okusomesa ebintu bituufu naye ng'ono akyaliwo Mukama abankuumire tusinkane ku lunaku Lwokutaano bwana abasiimye for God and my country mweraba